Kalama TV tuzze twogera ku bakadaama oluusi abafuna embuto nga oluusi basobola okubeera abadriver bajja ewaka, oluusi bababa, oluusi mikwano gy'owaka. Kadaama ono gwe tugenda obbaleetera ali mu kkomera, yafuna olubuto, ng'olubuto luno lwe yafuna boosi agamba lulabika lwa muyindi mu Pakistan oba Bangladesh. Tetumanyi oba boosi yeekwasa bwekwasa ng'olubuto lulwe oba yeekaza bwekaza, ebyo tetukimanyi. Omuwala ono ali mu kkomera era basisita be baagala buyambi. Omuntu yenna eyali afunye ku kizibu ng'ekyo oba eyali awuliddeko omuntu yenna ng'alina ekizibu ng'ekyo asobole okubeera nga atuwa ku magezi Kadaama ono akoze oba ayambiddwa atya. Yafuna olubuto naye boosi ye agamba nti ye talina buzibu Kadaama ono okuddayo e Uganda, naye asooke bamuwe ssente ze zonna ze yamuteekamu. Ate nga mujjukira waliwo n'omuwala gwe twabaleeterako awo eyalinga afuluma n'agenda ng'agenza okugula ebintu, kamera zaamukwata n'abeera nga omusajja w'edduuka baali baagalananga n'omusajja w'edduuka. Kadaama oyo lwakuba teyali lubuto naye kamera zaamukwatanga. Kadaama n'awa reason n'agamba nti tebamuwa byakulya, saaba afulumye ku kaduuka agende asobole okubeera ng'agula ebyokulya, kubako olwo yajja njjukira yalina bipaketi bya biscuit, naye nga kigambibwa nti Kadaama ono yali baali baagalana n'ono omusajja eyali ng'akola mu dduuka. So bakadaama bangi abafuna obuzibu okuva mu basajja abavuga takisi, abavuga bukaabu obwo, sina buzibu gamba babeera n'enkolagana yaabwe, babeera n'enkolagana n'abantu abavuga takisi, babeera n'enkolagana oluusi ne bababa owaka, babeera n'enkolagana oluusi n'abantu mu kika, batabani b'owaka, naye nga tebavaayo teboogera. Kati Kadaama ono ekyamuyiyeeyo kyakubeera nga yafunye olubuto. Ne wabeerawo ne Kadaama eyagamba nti bannange bwe mbeera mugendanga eno e Buwarabu mukozese nga buno obintu bya family planning, noga nti nkeekubye oba ka myaka 3 oba ka myaka 2, ge magezi ge yabawa. Kuba n'agamba nti bakadaama abamu lwakuba tebavaayo kwogera, naye wabeerawo bakadaama abagenda mu kikolwa n'abantu bano nga bennyini bakyeyagalidde, oluusi olw'ensimbi, oluusi wabeerawo omuntu nga ye tasobola kubeererawo awo okumala emyaka 2 so nayeesanga ng'agudde mu buzibu. So Kadaama ono tugenda kuwuliriza naye nga bagamba Kadaama ali mu kkomera era basaba buyambi. Nabadde ngezeza okubagamba basobola okubeera nga bacontactinga embassy ne babannyonnyola ku nsonga eyo. Era simanyi n'amateeka g'e Dubai oba gali gatya, nti omuntu bw'afuna olubuto oba balina omumuteeka mu kkomera, ekyo nakyo sikimanyiiko, wabula mujja kubeera nga mutuwa ku magezi oba mutubuulire kiggwe ky'omanyi ku nsonga ng'eno. Leka tuwulirize omukyala ono. Omukyala ono ye sisita wuuno eyafuna olubuto. Boosi agamba either yalufuna mu Bangladesh, mu Pakistan oba mu Yindi, kwaba abantu abasatu. Katuwulirize. Halo nnyo, oli Kalama TV? Ssebo gyebaleko munnange. Naye nze ndi eno Saudi naye mbadde njagala onyambeko. Oba omanyiko enamba z'abembase abakolera e Dubai abava e Uganda, osobola kunyambako n'ompa enamba yaabwe? Kubanga nyina sisita wange yafunamu obuzibu e Dubai okuva mu mwezi gw'Omunaana. Kale yagenda n'akola mistake n'azaalira eri e Dubai, kati n'abeera mu kkomera. Omwezi gwa 11 yagendako n'akuba e Uganda n'asaba enamba ya boosi we, baali bamusabye passport. Kati boosi eyo yali alina passport naye kati enamba ye yali tagimanyi, n'akuba e Uganda bamuwa enamba. Kati nze ngambe boosi we bwe namugamba nti atwalire kale muganda wange mu kkomera bamusabye passport kubanga baali baagala kumuza e Uganda. Kati okuvaawo boosi n'ambuuza n'agamba ffe twogedde naye tutya, nimugamba nti yakubye essimu.
kati okuvaawo bbosi abadde atandika okunsaba ssente munsindike obukadde 2,500 mugamba ye ngenda kusindika naye kati soka twogereko na sisita agende mukomera sisita wange gyali atuweerezeeko twogereko naye nga sinaba kumuwa ssente naye na ssente edda kati sinaba kuzimuwa January bwe nagenda ninziramu nemubuuza oyo boosi n'angamba agenda ayogedde na judge bagenda tusindike ssente bagule tiketi ya muganda wange n'omwana gwe yazaala then tusindike neza covid bamulolizinga aveeyo Dubai akomewo Uganda kati nimugamba nti ngenda kuziweereza naye saazimuweereza kubanga nze nalemeraku okugamba asooka mpeereze muganda wange nyogereko naye kati sisita wange oyo yakubako esimu omulundi gumu Uganda yakozesaako ekicall box enamba gyeyakubirako gyeyakozesa naye tugikubako teyitamu kati boosi wa muganda wange okuva January ennaku zaali 11 nakati muweereza message tanziramu kati awo mbadde nkusabako obuyambi bwebonako enamba y'abembase abakolera e Dubai bunyambeko ogimpeereze kubanga ono boosi musindikira message tayagala kunziramu kati awo situtumanyi muganda wange oba waali oba taliiyo okuva mu mwezi gwa 11 bwe yakubako esimu kale tutuddamu okumuwulizaako mbadde nkusaba onyambeko kakati ssebo omanye enamba y'ono boosi omuganda wange kati musindikira message ku WhatsApp tanziramu nkuba direct takwata simu Uganda bamukubira takwata kubanga muganda wange yagenda eri Dubai yagenda direct aliwo omukyala yamuconnectinga yagenda e Dubai yabadde akoze yali supposed okuvaayo mu mwezi gwa 11 kati nga nebaawo mu Gw'omunaana bwe buzibu obwo omusajja tumukubira takwata simu ku WhatsApp tatoddamu tutumanyi kiki kyaliko oba nsobola kuwa enamba y'ono omusajja n'omukubirako n'otuyambako n'omubuuza n'olaba then tutegeera ki ekigenda mu maaso olubuto muganda wange yalufunira e Dubai naye olubuto boosi yatukakasa olubuto si lwa Muwarabu naye lwa bano abakozi tiyatunyonyola bulungi yatugamba lwa Muyindi oba mu Pakistan oba mu Bangladesh